الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أصبحنا وأصبح الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليل ونعوذ بك من شرها، ونسألك خير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما بعدها. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twebaza Allah tabaraka wa taala azimu tusinkanya nga sinawa kugenda maaso n'ekitabo kyaffe Bulugh Maram. Waliwo hadith emu gye twasomako bannaffe bwe twali nabo mu Arba'una Nawawi عن أبي نجيح رباط بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديث erimu ebigambo bingi ebitagambika ebyamakulu. Hadith eyo Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatubulira embeera ejja mu maaso, era bino byonna byolaba yaleka abiranze, yebitulangirira n'abitugamba. Sigenda kugivunda yonna, ngenda kuvundaku katono. Waga nti fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Banawangala ne babeerawo ensi gyeraga eyo mu maaso, mugenda kulaba enjawukana. Ebigambo mbyogedde biri kiriya naye bagenda bitabula, babyawukanemu, nakitunuza eryo nakitunuza eno. Fa innahu man ya'ish minkum, abanawangala ne babeerawo ensi gyeraga eyo, fasayara ikhtilafan kathira, enjawukana ennyingi. Naye ng'ebigambo byoterezeza, era n'atutegeeza nti gweolaba ng'enjawukana nga zizze, kola kigambo eki, fa alaykum bisunnati, bikwate ku nkola yange, wa sunnati alkhulafa, n'enkola ebasika bange. N'agenda asibako akagambo kamu, addu alayha binnawajidhi, sunna zange ozirumisanga mannyo magego, kubanga yakozesa mannyo magego Mukama ge gasinga okunyweza. Singa olumu omugwa ne gana amannyo ne basiika abayinza okugamenya, naye gano ageeno mpozi googenderako wenna. Ate waliwo liwayiga nti tamassaku biha wa addu alayha, muzeekwateko ate muzirumise magego. Awo ekifaananyi kitegeeza aba akwasiza emikono ebiri nga n'amagego, omugwa akwasako emikono ebiri n'olumisa n'amannya amagego. Eyo kinaaya ngereesa ng'alaga nti tulina kwekwata nnyo nnyo ku sunna. Bwe yamaze atugamba nti wa iyyakum wa muhdathati al-umur, naye ate mbeewaza agantu agazuule mu ddiini. Ekindeeseza ebigambo bino, ensonga ze yatugamba okulumisa amannya amagego, ate bye yatugaana bye tulumisa amagego, bye yatugaana kwe tutabukira, bye yatugaana bwe wali amaki amagego.
era oli afiirawo n'atabuka n'afulumya vidiyo enkambwe eraga nti tugenda kulwanagana ne duniya eno ffe. addu alaiha binnawajizi, ebigambo byonna byeyayogera mu hadithi biri kiriya byonna. enjawukana ogenda ziraba zigenda kujjanga nyingi mu diini yange eno. ebigambo byogedde nebyennyini yali ategeeza kino, yali ategeeza kiri, yali kakati tulaba walugundi bw'otunira ayiri mu gundi n'otunira n'ekigambo kullu kino ne kullu oliti yali yagambye, Allah yagamba mu Qur'an, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh wanji qala fakhudh arba'ata min at-tayr ay igani fasruhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Nabi Allah gamba Nabi Ibrahim ekyafayo nga tukimanyi. Nabi Ibrahim yali agala Allah mulage wagenda okuzikuza abafu. wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kayfa tuhyi al-maut, ndagamu ogenda kuzaawo otya abantu abaafa ku yawmul qiyama. qala awalam tu'min, Ibrahimu nejibuli ntokkirizanga nti ngenda kikola. qala bala walakin liyatma'inna qalbi, si kyekyo sinza kiwakanya, njagala mutima gwe nkutebenkera. Allah namulagira afune obunyonyi bw'ebika ebyenjawulo abukutule bwonna, abo mikisinge obuyibwa n'eŋŋaŋa n'effulungu byonna byetabule ateeke ku buli lusozi. Galuli naga nti faj'al ala kulli jabali minhunna juz'a, kulli jabali, buli lusozi Nabbi Ibrahimu yateekawo. kullu tutegeeza byonna. Allah yamugamba buli lusozi teekako, naye buli kasozi akali ku duniya kuno yateekako akanyonyi. Awulira ekigambo ekyo? Kullu bulujja tetegeeza byonna. Kati bida zizonna nti bida eyo kullu nabbi gyakozesa sitegeeza yonna. Kakati nga muba mufassirin abavunuzi ba Qur'an bannyonnyola ensonga eya Nabbi Ibrahimu alayhi salam. Yassa ku busozi bwe yali asobodde era bwe yali alaba bwe yali amanyi gye yakulira, kubanga kullu yali tegeeza obwe yalina mu kaseera ako bw'amanyi. So si Mountain Everest agende ku Lwenzori ne Kilimanjaro. Ensonga zonna twalaba nti Nabbi sallallahu alayhi wasallama yatusinga okutegeera olulimi Oluwarabu, n'ebyandibadde bitutabula byalabanga nga bijja tutabula yaddangayo n'abitereeza, yaddanga emabega n'abitereeza. Twazima wano mu baabu sarika, omuli ogwogera ku byokubba, yali ayogera ku value ne price, ekintu ekibbiddwa ekinaatemesaako omuntu omukono. Weewuunye value ne price si bye bimu, naye yabyawula, kubanga value y'ekintu si ye price yaakyo. Eyo emmotoka gy'ovuga price yaayo wagigulira ye value yaayo, kati yalagawa yakka ebbeeyi, naye yakimanya bijja tutabula n'abyawula. Bwe tuba tugenda kutema omubbi omukono nga bbi ekintu tubalira ku value. So sente emoka nagigulira ali milioni 4 kati ya 8, tubalira kuki? Ku value, si price. Ate wali ebimu nga birinnya kati ng'ettaka, waligulira luli kati ate siwe kola ki? Yo value yayo ate kati ebimaze okulinnya. So si nti twagulirawo mu 82 awo te mitwalo 85 kakadde kamu nakati byamanya nti bijja tutabula yaddanga emabega n'abitematema. Naye ekyenjagadde
nti eno embeera yonna yagitugamba. Enjawukana zijja kubaawo mu umma, ekyo kimu. Ekyokubiri, n'atukuutira okulumisa enkola ye, amannya amagego amakulu, okwenyweza nnyo ku sunna ze, anaazenyeezwako yalina omukisa gw'obutabula. N'atwewaza ensonga enzuulezuule mu ddiini. Ekigambo kigamba nti fa inna kulla bid'atin dalaala. Kalusambulira waava. Ye nabbi yagamba nti buli kyonna ekizuule mu ddiini bubuze. Oli okuvayo n'atugamba nti waliyo bid'atun hasana, bid'a ennungi n'etali. Abamanyi bagamba nti ekimu ku bibiri ya ima okuba nga si bid'a ng'olabye bubi, oba nga bid'a egwa mu kategori ey'obubuze, buganye buganye. Ebyo yali asobola bitunyonyola sallallahu alaihi wasallam. Bo batugamba nti ayo kulla yaleka asibyewo wonna, kubanga ibaada si za kusaaga. Tumala gavino tandika ibaada. Ibaada tebiringa bya mizannyo. Emizannyo bajja ne bayiyayo omulala. Kati nnaku ezo bayiyayo ekizannyo okukwata ekiti n'okoona akantu. Nekagenda ne kayita mu buti bubiri eri n'oddamu n'okoona, oba kayita wooden, woodbo. Ffe twakulira te woodbo teyaliiwo. Naye kati ku yunivasite zonna zizannya woodbo. Era Ministry of Sports eri okay. Ministry of Education and Sports eri okay nakyo. Nawe osobola okutuula n'oyaayo omuzannyo omulala n'ogupresentinga ne bakuba n'ekirabo. Ziri ibaada. Tusaba Allah ya Rabbi atusaasire tubitegeere. Yatugamba kulumisa mannyo magego sunna ze, ffe tulumisa bye yatugaana, bye yatwewaza bye tulumisa amaki awali amaziga. Sa Allah tutaasi ya Rabbi okulumisa amagego ate bye yatwewaza. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, mbeewaza okubira ku bintu ebizuulezuule mu ddiini, ffe tulumisa amagego. Ate sunna ze yatugamba tulumisa amagego. Ebigambo birayo binadamu bwe tumuyita kasobeza tuba bakyamu. Olubeerera binadamu eyamutonda yamusobola. Gwe ate omuntu gw'ogamba nti yita wano nadda ate eno, lino tulikwatanga, obulamu bwo bwonna tokwatanga ekkubo lino, akulaga nti lyakola ki? Ate ye lyakwatira ddala eryo lyennyini. Olite ne bamugamba nti munange endiga eyo eri halaali, terina buzibu. Omwana omulidde balesa amawano, nze bosa ndi endiga ola kutta famire ogimalewo. Ate embizzi n'atemesa kilo 8, naye ng'oyo akola ekyo yediriisa. Akola ekyo yediriisa. Tinze embizzi empomera, mumwogera temugiryanga nako ennyama temugimanyi, eri mpoomu nnyo. Ate Allah agambye endiga eri halaali. Nti nedda abaana n'abazzukulu n'ateeka ne mu ddiiro. Abaana n'abazzukulu omuziro ndiga, ono tukikombako. Yo ye binadamu. Naye gwazannyirako eyamutonda era amusobola. Temuli na kantu maaso ge. Wa yuhadhdhirukum llahu nafsa. Eyo aya eri mu suratu Ali Imran egy'emirundi egi etegeeza nti munzivunula ezaffe nti binadamu ŋŋendaako mpola. A warning. Nkwewaza ŋŋendaako amateeka gange tugakubako kifuba binadamu gwe. A warning. Wa yuhadhdhirukum llahu nafsa, mbeewaza. Kale katugende mu Bulugh Maram. Naam.
sokoddemu omulyango gwe tulimu. Nga tusoma hadith. Baabu qadaa'i al-haaja. Omulyango gwe tulimu gwogera ku mpisa z'obusiraamu era nga ze mpisa z'obuntu ng'omuntu agenze okumala ekyetaago kye, oba long call oba short call. Gwe omulyango gwe tulimu. An Mughira bun Shu'ba al-Thaqafi. Mughira bun Shu'ba sahaba wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam ava Taif. Ava Taif, Taifa natuukawo wali sayidi y'e Makka era nga wakati we Taifa ne Makka 100 kilometers ze ziriwo. Akatemerero kali mu kilometers 10 wakati wa Taifa ne Makka. Era Taifa gye twogera ewazaalibwa Mughira bun Shu'ba al-Thaqafi gye baamukubira amayinja ng'agenze okubayigiriza la ilaha illallah sallallahu alayhi wa sallam. Mughira bun Shu'ba gyava al-Thaqafi. Al-Thaqafi ye kilani ye mwasibuka. Twalaba nti Mughira bun Shu'ba yakolanga nnyo nga bodyguard wa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Naddala mu biseera eby'entalo tiyavanga waali, si kulwa ng'omulabe yeesolossa n'ajja n'akosa umma oba n'atusa obulabe ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mughira bun Shu'ba yamubeererangawo awo nga yeebagadde ebikozesebwa mu kulwanyisa singa wabaawo ayinza okujja eri Nabbi. Era Mughira bun Shu'ba yatambulanga nnyo ne Nabbi. Kati mu hadithi eno atugamba Mughira bun Shu'ba lumba ali ne Nabbi mu safaari, Nabbi n'ayagala okugendako ku long call sallallahu alayhi wa sallam. Namugamba nti khudhi al-idawa fantalaqa ma'i hatta tawaara anni. Kwata ekyombo omuli amazzi. Al-idawa kyekyombo ekirimu amazzi. Nga bwe twalaba nti balinanga nnyo obudomola, binika, taapu, ebyombo byabwe byalinga bolaba essefuliya oba baketi oba akataasa. Ate afuna wuzu ate amazzi mwokwata mulimu ennyini, kubanga essefuliya mwe yali okukozesa amazzi gaayo nakukwatamu nkwate, tojja kukozesanga kadomola oba taapu. Hatta tawaara anni. Nabbi yagamba omuvubuka ono amusitulireko ekyombo amuwerekere, naye batuuka wagenda okukolera emikolo gye yamwesambe, kubanga tebayinanga edda tewalingawo nnyo toilets nzimbe nti ziizino, wabula walinanga kugendako walako mu banno. Mudungu sinadda nnyo, hatta naye mabigako awo abahaaji bagendanga okukola emikolo gya hijja nga tebayo kaabuyonjo. Emina, mu lusenyu lw'Emina, mu lusenyu lw'e Muzidalifa, nga bagenda bugenzi mu ddungu ne batakula. Kati kalunsambulya we yajjanga kwe kutakula ate we bamaze okutakula, kubanga oli yagendanga n'atakula bwamaliriza emikolo n'abikawo omusenyu. Kati ate gwe ng'oyinza okujja nga tomanyi tibakoze eki, batakuddewo dda paka begenze nga babikulaakulanya okufaanana kati nga bwe wafaanana, buli wamu waliwo kaabuyonjo, buli weekyusa waliwo. Naye mabigako awo kumpi paka mu gy'ekinaana bajjajja baffe abagendayo batugamba nti waali, naye ffe tugenza okugendayo nga waliyo. Kati bwe gibanga mu gy'ekinaana tewabadde kaabuyonjo, olwo ate ku mirembe giri myaka 10 emabega. Kaakati Mughira bun Shu'ba atugamba n'akola nga bwe yali amulagidde sallallahu alayhi wa sallama, n'asitula ekyombo n'amuwerekera ate n'amwesamba, kubanga mu mpisa ez'okumala haaja tolina kuba kumpi n'abantu.
olina kuba walako era tebalina kukulaba. Kati wano kyategeeza mu hadithi eno muzimu ku mpisa ez'okumala ekyetaago olina kuba nga tulabibwa, olina kuba nga tolabibwa era nga ne banno tebawulira mikolo gy'oliko. Kubanga Mughira bunu Shuba yasitula ekyombo omuli amazzi n'akitwala n'akissa nabbi gyali agenda okuba, ate n'addamu neyeesamba distance ezo. Mu buntu obutonde bw'omwanadamu bwatu yatondebwa, bw'aba ali mu mbeera eyo talina kulabibwa era kiri haramu. Ddamu hadith. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. bwe yamala omuterayo ekyombo omuli amazzi, ye Mughira yeesamba n'aba nga takyalaba nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'amuli wala. Naam. Owekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama wantugenze mbannema, tewaliyo mulyango n'ogumu oba department gy'ataatuyigiriza okukuuma entobazi, enzizi, ebitoogo, si bye byannema. Abannema singa beekwata ku bigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallama baba bajja kukuuma ebintu ebigasa binadamu. Kati wanagenze mu nnema, ku leediyo, ku TV, mawulire, bali mu kwegayirira abantu baleme kwonoona ntobazi, bali mu kwegayirira abantu baleme kwonoona bitoogo. Tosala mbuzi, ebyonda simanyi birenge biki bikasusa ate mu mwala oyonoona. Wano nabbi sallallahu alaihi wasallam agenze mu nnema. Kati kambabulire ekyama, singa tutuula netusoma bulungi irimu eno, tewaliyo lukuŋŋaana mu nsi yonna nga tusobola kwogereramu. Bal bagenda okuvaawo nga gwosinza okwogera obulungi, teruliyo. Oba lwa education, oba politics, oba buli kimu. Essaawa zino wano wetulaga we wannema. Byonna abannema byaleekaana nabyo ku zireediyo, bannange temwonoona gundi, bannange ennyanja temuzoonoona, temusula mu bintu. We wano yabyogera dda sallallahu alaihi wasallam. Tuli fenna si waliyo lukuŋŋaana luyinza kukulema ng'ate ogenda kukozesa Quran na hadithi. Teruliyo mu nsi yonna, oba lwa UN, hatta n'abasirikale oyogera gye bali. Olukuŋŋaana nga lw'abamagye, anti yakibuulira omulwanyi bwe yeeyisa sallallahu alaihi wasallam. Abakadde tobakwatako, obwana obuto, abakyala, okugyako nga beetabye nga balina ebisi. Ebyo si bya kisirikale. Tewaliyo lukuŋŋaana lukulema kwogereramu. Naye kati ffe ebyokusoma situbyagala nnyo, tukwatayo aya na hadithi bitufevalinga. Kyova olaba osobola okusanga omwami Haaji nga amasala g'olunaku lw'omukaaga gonna agamanyi bulungi nnyo, n'ebigambo byabamanyi bigaliko. Naye bw'omugamba nti tuseseetukeko tugende ku kirala ng'oggyeko olw'omukaaga, aga nti nze nkomaawo. N'ombuuza lwe irimu eweddeyo. Nga yatandise kutemaatema yawo mu sabbuti, bamutikkira oba mufuti ne bamuwa n'ekitambala ne juba. Naye olukoma wakola ki? Wakoma, kubanga yali yeetaaga akantu ako era ke yakwatako n'akomawo.
naye bwe tutuula ne tusoma bulungi tewaliyo olukuŋŋaana mu nsi yonna nga nabbi sallallahu alaihi wasallam teyayogerako ku bagenda kwogera luliriddawo. kakati wano mu nnema bwe tulaze mulimu ensonga nnyingi nabbi ziyakoonako sallallahu alaihi wasallam, era ng'omusomesa waffe ku nsonga za nnema ye Abi Huraira yagenda zitutuusaako wano mu kitabo mwe tuli, so si mu bitabo byonna. Ekisookera ddala nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugaana okwonoona ebifo ng'ebisiikirize abantu bayinza okuganyirwamu. Gunojja n'okunkumulawo mu mbeera zaabe zonna, oba longo call oba short call. Ebisiikirize byonna kiyinza okuba nga ekisiikirize kya kikomera, kiyinza okuba ekisiikirize kya muti, so si kya muti kyokka. Ebisiikirize byonna naye nga birabika nti kubanga oba olabawo nti wano wateekeddwa okuba nga waliwo baganyirwawo, bayinza okuba batulawo emisana ku kikomera ekyo, n'olwokuba nti ekiro oba oyita waliwo akazikiza oli nayagala akyamewo, ogenda kukolimirwa kubanga bana banajja emisana okuganyirwawo bajja ssanga nga wayonoonyeewo. Kyava tugamba sallallahu alaihi wasallam nti ittaqula anayini, otyanga nnyo okukolimirwa emirundi ebiri, otyanga nnyo okukolimirwa emirundi ebiri. Ebisiikirize bikuumibwa. Oyinza okuba nga togenda kubyonoona mu mbeera ya byetaago, n'obyonoona mu mbeera egasa ggwe. Oli najja nasalirawo embuzi n'agenda, oba oyonoonye yasalirawo enkoko n'agenda, nasalirawo enjala n'ebirala ebisalirwa n'ebya shaving, yagaana sallallahu alaihi wasallam. Oluusi wayinza okuba nga muti naye nga kuliko ebibala wansi waagwo, omuti ogwo waggulu wali ebibala, tokkirizwa kukunkumulawo, tokkirizwa kusalirawo mbuzi, kubanga oba wenyinyaza abagenda okugjako ebibala ebyo ebiva waggulu. Oluusi ebibala ebimu bigwa na byokka. Abaana baffe tubalabye ku mukisa ogwo, emiyembe nga gibala nga tolinye nakulinnya ng'okwata bukwasi n'ojjayo n'okola ki, egimu nga musanga gigudde gyokka. Abaana baffe tebabirabyeko, oba baraka zaggwa mu nsi simanyi. Ffe twakulira nga mujja buzi ne mulonda emboona ezigudde zokka, bwe gutuukira okwengera ne guvayo ne gugwa gwokka guba guwooma, kubanga buli wamu oba wayidde bulungi. Naye abaana baffe tebasobodde funa mukisa kulaba ku bintu bya bbeeyi ng'ebyo. ne almawaridi byebifo muva amazzi nga ku luzzi, ku mugga, nyanja, ebifo ebirina okukuumibwa. Ayeze ennyumba ye kakica ayiye mu bifo ebivamu amazzi, byeta almawaridi. Almawaridi byebifo musibuka amazzi agagasa abantu. Lusobola okubeera oluzzi, lusobola okuba omugga, toyiwayo kasasiro. Kati abalina zino sayiti ezo ziraba, sayiti bweggwa bayeera ne bayeera ebisenyusenyu biseminti ebifisefise byagize nebisaka kamotoka ne katwala ne kayiwa ate mu mugga. Ebyo nabbi abigaana sallallahu alaihi wasallam. Yennema yennyini, kubanga omugga ogwo gwa mugaso eri ebisolo, gwa mugaso eri abantu, gwa mugaso eri ebimera yegenda gukulukutira kuliko ebimera ebisikako ku mazzi. Kati ate obulookinga ebitafaali ebyafisefise ku sayiti byonna babikuŋŋanyiza bayiyomu. Eyo nnema bulijjo beekayanira nabyo ku leediyo, TV, programu namba mono n'entobazi, mono n'entobazi, mono n'entobazi. Nabbi yabigaana dda sallallahu alaihi wasallam, tokwata ku lutobazi. Ekyewuunyisa ne oba oguza ettaka nga liryo, olutobazi tolukwatako, kubanga lugasa abanadamu bangi.
lugasa abaana Adamu baki bangi naye okuva bwe twava ku bya Nabbi sallallahu alaihi wasallama amazzi kwe kutuyingira gye tusula kubanga twabulookinga entobazi n'emigga tegane gye galaga gagenda badde gakulukuta ne gagenda amakubo gaago gonna tugonoonye nga gambuka eno gye tusula ate nga tukola tandika okwaziina ngaesola tennatuuka n'amakubo qari'atu tariqi kyategeeza mu qari'atu tariq sallallahu alaihi wasallama lyekkubo nga weeriri nga likaze tali ku kolasi ng'ebigere byalikaza ebyo terikwatwako neoba oguze poloti togaa nti wati ate wano naguzeewo kansibe w'ekikomera ng'ate abeekyalo bwe bayita tokkirizibwa waliwo obukubokubo nga kayita mu muddoddo kati naye nga tekakaze muddo kati nebasaliraawo ako kalekaleko naye ngaekkubo limaze okukala nga n'obuufu obulaba okujjako oba oguzeewo sooka otuwe eddala annange nti ekkubo eribadde wano nti etuliziza wali so si kujja wano wonna nasasuddewo boss nasiba ati hati tulaba ogula buguzi ttaka nga lirimu oluzzi tosibawo kikomera ffe tusenewo amazzi tyanti nze naguze wano nedda sebo siba ekikomera kyo kyonna oluzzi luleke ebweru oba osobola oddusengula ffe lusengula luteereri onosibayo ekikomera kyo oba otya gwomanyi naye tosibawo oluzzi olugasa abaana Adamu oluzzi lwaffenna ku kyalo mugagga yazze n'agulawo wonna n'asibawo atya ezo zonna mpisa za buntu humanity insaniya mu buntu ebyo tebabikola kati nabbi natugamba sallallahu alaihi wasallama ittaku laanaini otyanga nnyo omuntu akolimirwa emirundi ebiri tya nnyo okukolimira emirundi ebiri ate mu riwaya ezimu aga nti ittaku almala'in athalatha otyanga nnyo abakolimirwa abasatu allaan kikolimo bwekiba nga Allah yayogera nti la'anahu llah bwekijja nti Allah ngaga nti la'anahu llah oyo Allah yamukolimira kitegeeza attarudu min arrahma Allah yamugoba mu kusaasira ate bwekijja ngaga nti la'ana rasul nabbi yakolimira kitegeeza nabbi sallallahu alaihi wasallama asaba Allah onamugobye mu kusaasirwa kubanga nabbi takolimira ye nabbi talina buyinza bugoba muntu mu kusaasira yita buyina aba asaba Allah nti ono mubi nnyo mungobere mu kusaasirako la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la'ana rasulullahi kasosanga nti la'ana rasulullah nabbi yakolimira yasaba Allah bano bankolimirire nasawa akoze kino naye kasita kiva nga kiva wa Allah ye yennyini abakugobye mu kusaasira sallallahu alaihi wasallam kakati lwaki tugeye nti nno akolimirwa emirundi ebiri ittaku laanaini abantu bangi baganyirwa mu bifo ebyo tulina n'ebitonde ebirala ebitali byamuffe enensi tetugiriiko ffeka tulowooza nti wano ku nsi tuliko ffeka tulinawo ne baganda baffe era Allah bw'aba alina etteeka lyatugaba mu Qur'an abaleeta walaqad dhara'na li jahannama kathiran min aljinni wal insi nateekateeka omuliro jahannama nga ngutegekedde bangi nnyo mu majini ne mubaki ne mu bantu wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun saatonda majini n'abantu okujja kukunkola ki abo nabo tuli nabo wano abo nabo tuli nabo wano tulowooza nti batuli wala nabo tubanakuwaza nabo ne batukolimira ne batuwa edduwa
kubanga nabo tuwangala nabo wano. Naye nno ssebo okukolimirwa ebitondo bya miteeko ebiri ebya mu Banadamu n'ebyeri nga kiba kigenze wala. Naye nno nga kati kantu katono nnyo bwe kati susu amazzi gandi bubi amazzi gandi mubi mulindeku katono weetegereze ekifo ogenda okugateeka. Si kulanga onakuwaza, si kulanga ofunirayo ate edduwa embi. Damu hadith. Alladhi yatakhalla fi tariqi nnas, tyanga nnyo omuntu akolimirwa mirundi ebiri. Mubo alladhi yatakhalla fi tariqi nnas, agenda mu kkubo ly'abantu, oba longo call oba short call. Ekkubo lyetugambye eriri mu Rassama, Mujassama, ekkubo nga lyateekebwawo era nga lirabika nti lino kkubo, kubanga waliwo obukubokubo mu byalo eyo ng'oluusi oyinza utakalaba olw'okuziika. Naye kasita liba nga kkubo liraga nti lyakala, ekyo oba ogenda funa ekikolimo okulyonoona kubanga onakuwaza. Aw fi dhillihim, ebisiikirize nga bwe tubyogeddeko byonna, oba kya kikomera oba kya nnyumba oba kya muti. Ebisiikirize biva ku bintu bingi, si muti gwokka. Naye era okiraba nti kino kya mugaso eri Abanadamu. Naam. وزاد أبي داود عن معاذ أتجز معاذ بن جبل رضي الله عنه. وزاد أبو داود عن معاذ أتجز معاذ بن جبل رضي الله عنه. والموارد، الموارد zensibuko z'amazzi nga oluzzi, omugga, ennyanja, kubanga ajjukira nti ensibuko z'amazzi zonna ziganyirwamu ebintu bingi, ebitonde bingi ebiganyirwa mu nsibuko z'amazzi, si Binadamu yekka, n'ensolo zijjawo n'ebimera ne Binadamu. Almawarid ebifo ewasibuka amazzi, oba ku bowaholo oli nateeka longo koolo ku bowaholo, abantu bajja kujja okusunda amazzi nga omutima teguli wamu olw'embeera gye eriwo. Kati abalina okukolimirwa, kyava tugamba nti walmawarid, n'ebifo ewasibuka otuzzi. Naam. Ne muri wa endala eva ku Ibn Abbas aw naqima, era kyekimu ebifo ewava amazzi. Naqima ebifo ewava amazzi ng'enzizi, emigga. Tugambye nti ebyo tebikwatwako mu mbeera zonna, si gendayo bugenzi lwa kyetaago, wabula n'okubyonoona ng'oyita mu mbeera endala, okuyiwayo ebisasiro, okuyiwayo omusazi ensolo bye mutayagala ebifissefisse ne mubikasuka mu luzzi. Abakyala embeera zaabwe ez'omwezi periods bazikasuka ate mu luzzi. Awulite abaana baffe bebi babusiba bupampapampa obwo bakasuka ate mu ntobazi. Ebyo nabbi yabigambye sallallahu alaihi wasallam. Ekimu ku byewuunyisa bye tutamanyi, olutobazi lusinga gasaffe Abanadamu. Olutobazi lwonna ku kyalo olulabangawo lusinga gasaffe ba Binadamu. Era bw'ogenda okwetegereza bw'obanga ovuga mmotoka ekiro sanga 89 otuuka mu ntobazi nga mulina okukendeeza speed, mu bitoogo mulina okukendeeza speed, wabawo olufu lw'amaanyi nga tumulaba. Welukwata ng'emmotoka ettaala yakanga katadooba aba kasubawa, naye luba Allah tabaraka wa taala alina process gye yaluwa nga limu kusengejja mazzi gaffe. Ebyo ebitoogo ebyo biri mu kusengejja mazzi, ke kasengejja nga bafulumyamu ne bafulumya omukka ogwo. Olufu luba lw'amaanyi nnyo
oluusi muyinza n'okuwalirizibwa okuyimirira nga temulaba mujja kutomera. Kizibu nnyo okutambula ku ssaawa 8-9 okudda eri nga bukya nga muyita mu lufu, emisini gye muva eri gye muyita mu lufu. Era olutuuka bwe muti mu kikko, embeera ebalaga nti mukendeze supiidi, kubanga oba olaba wano wokka wano eri tolengerayo. Toyinza kudduka supiidi 100 ng'olaba wano, ekisoboka. Naye enneme ekayanye n'abantu bave ku ntobazi teri. Kati tayimu etuuka nga tezikyaliwo ng'amazzi tegasengejebwa, kubanga tuyiyeemu kakica, bipampapampa by'abaana, basaza enkoko, basaza embuzi, kasasiro waabwe yenna bayiweeyo. Nabbi yagaana sallallahu alaihi wasallam, era ogenda kukolimirwa kubanga emigaso mingi oba ogisse. Naam. وأخرج الطبراني النهي عن الأشجار المثمرة. الأشجار جمع الشجرة، المثمرة جيميتي جريكو ثمر. المثمرة يعني الثمرة ebibala. Bwe kituuka ate ku miti egiriko ebibala ne gujabagira, miyembe, fene, gojja okunkumulawo wansi, ojja ogenda awo, ojja osala embuzi yo awo wansi ogende awo. Nahayi y'amaanyi nnyo okuziyiza okwonoona ebifo ebyo, kiri haramu nnyo nnyo, kubanga abantu bagenda banajjayo batya ebibala ebiri waggulu, oba okosa nnyo. Esooka ebibala ebyo biba bivaayo binoggwa wansi, kyokka ate wansi wakyafu. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'aziyiza ddala. Emiti gyonna, waliwo emiti egivaako ebibala nga tegikola bisiikirize, kubanga oli ajaga nti baatuganye mu kisiikirize. Kati omuti omupaapaali tegukola kisiikirize. Omupaapaali nga gukijjawo kukakula kagenda bugenzi waggulu, kaba n'obukola butini, teguli nga muyembe. Omuyembe gwagaagala bwe guti, tegukola nekisiikirize. Si kisiikirize kyokka, naye waliyo n'emiti egivaako ebibala naye nga tegirina bisiikirize, kyavudde ajawula nagyo. Nga bwe nabagambye nga tutandika nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yayawulanga, namanya bino biyinza obubatawaanya, n'atuddamu n'atugaziyiza. Si buli muti nti gukola ekisiikirize, n'omuti omutende tegukuba kisiikirize, kaba katini kuba tegusakaatira guti nga omuti w'omuyembe omuwafu. Wano waffe emiti gye yatuwa egisinga gikolera ddala ebisiikirize. Ogwa ffene gugaziwawo ne gukola akayumba bwe kati. Kati waliyo emirala nga givaako ebibala, ashjarul muthmira, emiti egiriko ebibala. Wansi awo tuwakkirizibwa kwonoona kubanga tulinayo ebyokulya waggulu. Naam. Ashjarul muthmira wadhifati nahri ljari gyemigga, okwonoona emigga. Oluusi omugga ogwo ogwonoona wano abantu dhifati nahri ljari, ku lubalama lw'emigga. Obusiraamu bwatunulira beach obutazannyirako, obutazoonoona, kubanga waliwo baganyirwawo, waliwo baganyirwa mu bifo ebyo ne bawummulako, bwebanga empummula ya Busiraamu. Waliwo ebintu ebimu nga mu Busiraamu bikkirizibwa naye ng'enkozesa yafuuka mbi ne bifuuka haramu. Kati nga zi beach ku mbalama z'ennyanja, embalama z'emigga, walungi nnyo omwanadamu okugenda okuwummulirawo bwe kibanga empummula nteeketeeke. Naye kati olwaliro nga waani ng'ogenda kulagawo, byonna bayonoonayo olw'ennyambala n'ebikolebwayo. Then n'emigga gyennyini ogiyiwamu ebyonoona amazzi ago. Naam.
kakati agenda nti bisanadin dhaif, sanadi ye chain. Hadithi ezimbibwa eba ne bodies bbiri. Hadithi eba ne bodi ezimeka? Waliwo sanadi ye chain yabatugamba nti nze nagisoma ku gundi, Abi Huraira yagisoma ku nabbi, nze nagisoma ku gundi, gundi yagisoma ku gundi, an gundi an qala rasulullah. Eyo ye sanadi. Kati ate matini ye bodi ya hadithi yennyini. Qala rasulullah sallallahu ittaqu allaanaini alladhi yatakhalla fi tariqi nnas. Eyo hadithi ye matini. Kati oluusi sanadi eba dhaifu nga ono ayogera mulimu omunafu, olujegere nga mulimu eburufu naye nga matini matuufu. Lwaki wabeera yagala nga waliyo sanadi entuufu egaqawwa yagongera amaanyi amatini gano? Si buli wagaa nti bisanadi, waliwo wagaa nti hadithun dhaifu aba yogera hadisi yennyini, naye wagaa nti sanadi ye nafu ategeeza bodi entuufu. Olina okwegendereza, si buli wagaa nti dhaifu nti byonna babigobi. Waliwo wagobako kakyeyini naye nga bodi ya hadithi nki. Era kyolaba wagaa nti an gundi Jabir radhiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, ng'ateekawo bulaketi bbiri. Ku lwaki? Kati byaleeta bye bya nabbi. Agenda kuyita ebigambo byani? Naye kasaga nti hadithun dhaifu aba ategeeza bodi ya hadithi yennyini. Baga sanadi aga nti sanadi ye nafu naye bodi si nafu. Tubyawudde? Si buli kaseera nti banfu. Nga ki ekireetera hadiisi okuba enfu? Kakati kwe kujja omwana omulenzi wano n'atugamba nti yasomako ku Seka Semakula, Swaibu Semakula. Lumu twali mu ddalasa ne Seka Swaibu Semakula n'atugamba bwati ne bwati. Ayinza okuba nga byatugamba ya Seka Swaibu Semakula yabyogera, niyo n'atugamba munafu. Tamulabangako, oli yafa tonazaalwa. Kyokka ekyo kitta sanadi. Naye asobola okuba nga byayogera Seka yabyogera. Kyava kugamba nti oluusi sanadi eba nnafu naye nga ebigambo biki? Bituufu. Naam? Oba ntegereka bulungi? Kati wano waliwo abaana batudde wano nga takkirizibwa kugamba Seka Abdul Karim Sentamu yatugamba bw'ati nga tokkirizibwa kyogera. Ng'ogenze n'okutegeera amagezi gabeeremu mu mutwe ng'oli yafa dda. Kale ng'oyinza okuba nga waliwo ng'okyakusiba pampa. Kati ayinza okwogera nti Seka yatubasomesa. Naye ng'ate kyayogera Seka yakisomesa. Naye tewamulabako. Tewatulako mu maaso ge ogamba otya nti yansomesa. Naye tekigaana kubanga byayogedde byo bituufu. Tuli ffenna? Bisanadin dhaifu. Bano baba boogera bano balimu obunafu naye bodi ya hadithi yo nki ntuufu. Tugende mu maaso. Kakati nga sinaba kweyongerayo mu hadithi ezino ze tulabye waggulu zonna, obusiraamu bwatunuulira nnyo okukuuma ebintu ebyomugaso ebigasa binaadamu, nga mu byo ze ntobazi n'enzizi n'ebisiikirize, ebintu ebyo bya mugaso eri abanaadamu. Era osanga akapande don't urinate here, fayini ne bassaako. Ebyo bali ku bigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kubanga ekifo ekyo kigasa abantu. Ate gojja okunkumulawo. Ne bassaako fayini emitwalo 5. Kati nno baba zirina tategana. Akataka emitwalo 5 mu ngalo ng'atandika kukunkumula. Bwe bajja ng'agira ati sente zammwe ziizo anti wali kuliko emitwalo 5 gigino. Baba tebategeeza ekyo. Ogenda kukono n'emigaso. Ekifo kino kirina emigaso emirala. Kakati hadithi zino zikimye eki mu baabu qada'il haja. Omulyango gwogera okumala ekyetaago atulaga ebifo ebitakkirizibwa
kumaliramu byetaago. Ebisiikize by'abantu wansi w'emiti, emiti kuliko ebibala, emigga, tokkirizibwa kukunkumula mu mazzi g'abantu okujjako nga waliwo obuzibu nti gano mazzi mangi teganoga kati ozanira kyengenda okugakosaako, okujjako nga tewali walala naye tutunuzanga mu mazzi. Obeera ku ocean nenne, ocean tolina kyogikolako. Allahu akbar, tolina kyoyinza gikolako. Ocean ye water body esembayo okuba ennene mu nsi yonna, kubanga water bodies zijja zaawukana nezitoniwa nezigenda, naye ocean al-muhit muraba gita al-muhit, al-muhit al-hindi, al-muhit al-atlas, al-muhit al-barid. Pacific Ocean bagita al-muhit al-baridi, muhit al-atlas Atlantic, al-muhit al-hindi eyo Indian Ocean. Ezo zikabaka naye era tokkiriza gakunkumulamu okujjako nga tolina kifo kirala. Ebbiri nali nzituuseeko, Atlantic ne Indian, alhamdulillah, naye gonna munnyu. Omunnyu nga singa bajjudde emmere mba temukyalidde, munnyu gwakaaye, gwe munnyu oguli omwo. Nga singa ebadde emmere buli akombako aga nti amuzeeyo ngenda kulwalira bwereere, kiki munnyu mungi. Amakulu n'agaba waaga amazzi nga masuffu obungi nga tebalina mugaso gyegwali, tosobola kufumbisaako mmere. Mpozi ng'onoogula amazzi mu katale ogujabulule nsobole okulya, ate najja agakola nga ga mugaso mu birala, kubanga agamazzi agamunnyu ate ga mugaso nnyo nnyo ku binadamu mu birala. Ago golaba kati nakola ate si eyo bata baharu mu Lwarabu, nakola si nga ya munnyu naye ate gw'omutonoko, kati nakola leeke nga yo temuli, gye bata buhaira. Okujjako ati nakulagira obuyinza bwe nakolayo zireeke katwe nga munnyu mwerere eri awo, temubeeramu kiramu neeki gye basima omunnyu wane waffe. Size kusomesa geography, naye njagadde obbalaga nti wano yali atugaana nti mu mpisa z'okumala ebyetaago muliwo ebifo batamaliramu byetaago olw'emigaso gye biina eri binadamu. Naam. Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu atubulira era ezimu ku mpisa ez'okumala ekyetaago. Babinadamu bwe babeera nga basukka kumu, nga bwe tulabye nti edda tewabeeranga buyumba, tewabeerangawo toilets. Nabbi yalinga bakubiriza bwe mubanga mwagala kumala kyetaago nga musukkamu omu, buli omu agende wala era temunyumya, kubanga ajjukira wadde bali wala naye asobola okuweereza eddoboozi. Temunyumya, temuddanga mu mboozi, buli omu abeere wala eri munne ate temunyumya. Agambye nti idha taghawwata arrajulaani, bwe nga balina ekyetaaga abantu babiri naye tategeeza babiri bokka, amakulu abasukka ku omu, falyatawaara, beesambe, buli omu abeere wala, wala yatahaddatha, ate tebadda mu mboozi, kubanga mu mbeera ezo, mu mbeera z'okumala ekyetaago tokkirizibwa kunyumya. Kiri haramu okwogera ng'oli mu mbeera ezo, era singa kikolebwa Allah abawandikako ezambi. Hadithi eraga nti omuntu ali mu kumala ekyetaago alina kuba wala eri banne wadde badde bangi, so nga ate kyali kikolebwa mu Bayudaaya bo nga tebafaayo, ono ali wano, naali wali, ono ali wali. Nabbi n'akiwera sallallahu alaihi wasallama
n'okunyumya. Mu mpisa z'okumala ekyetaago temunyumya. Olwaleero kyakyuka, essimu zonna bazikwatiramu eryo. Olwokuba kabuyonjo nzungu atuula kuli nadda ku masimu, nanywa ne bano, nanywa ne bali, nanywa ne bano, nanywa nakubira bano, nakubira bati. Abalala ali mu whatsappinga, kubanga whatsapp nagwo muteeko mu miteeko gy'okunyumya wadde kuli silent. Ebyo tebikirizibwa. Ali ku whatsapp, ali mu haja, wa alaikum salaam ahla, hanze natuuse dda ssaawa nga 3 mumuliwa. Okwo kunyumya, okukola ki? Muteeko mu miteeko gy'okunyumya, tekukirizibwa ng'olimu embeera. Naam, ddamu hadith. فإن الله يمقت على ذلك. Weboogera Allah abawanikako ezambi, Allah abawanikako omusango. Hadithi eraga mu mpisa z'okumala ekyetaago ng'abantu bangiko balina kwebawala era tebakkirizibwa kunyumya. Era hadithi eraga nti omuntu ali mu kumala ekyetaago tanyumya mu mpisa z'okumala ekyetaago. Tokkirizibwa kunyumya, kwata simu, tokkirizibwa ku abalala abeera nga anyumya n'abali wabweru. Abali kati ffe tulina obuyumba, abeera mu kayumba munda ne bamubuuza ekigundi kiriddawa, mukebere wansi w'oluggi awo, n'aweereza eddoboozi, nedda, bw'otuukayo sirika paka ng'omaze ofulumayo. Tokkirizibwa kunyumya ng'oli mu mbeera efaanagana bw'etyo. Naam. Abi Qatada amannya ge ag'obuzaale Al-Harith bun Ribu'i Al-Ansari Munnamadina, bamutanga Abi Qatada, omu ku bamanyi ba umma, sahaba wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ava Madina, edda twakisomanga Abi Qatadata, naye nga Abi Qatada lyerinnya enjatula entuufu. Al-Harith bun Ribu'i Al-Ansar radiyallahu anhu. Mu hadithi eno mulimu ebintu bisatu Nabbi yabiziyiza sallallahu alaihi wasallama: la yumsikanna ahadukum biyaminihi wa huwa yabulu. Muzimu ku mpisa z'okumala ekyetaago, omumwe takwatanga private parts ze n'engalo n'omukono ogwa ddyo ng'akunkumula. Kubanga waliwo omwami watuka okukunkumula ng'ajja kwetaaga okwekwatako, takukasaako ddyo. Oluusi asobola okuba ng'akunkumula ayimiridde, kubanga kisobola okujja n'okukkirizibwa okukunkumula ng'oyimiridde olw'embeera y'ekifo mw'oli n'obulabe obukirimu. Tokwasa mukono gwa ddyo, kubanga twalaba nti omukono ogwa ddyo gulina emirimu mirala era nga gy'egy'obuyonjo. Nga omukono ogwa ddyo gukola nnyo ku biyingira mu mubiri, ate ogwa kkono gukola ku bifuluma. Era ffenna tumanyi nti okulya, kunywa ddyo, ate isitinja n'ebisigadde kono. Nabbi yaziyiza sallallahu alaihi wasallama okwekwatako mu bifo byo n'omukono ogwa ddyo, obanga waliwo obwetaavu okwekwatako nga olongoosa. Waliwo okwekwatako mu bifo byo ng'oli ne munno eka gwe wasima mu bangi, ate mu kaseera ako tewali buzibu. Mu kaseera akafaanagana bwe katyo tewali buzibu, oba ddyo oba kkono oba ebifo ebirala. Naye bwe kibanga waliwo ebikuvuddemu oba olina by'ojja mu mubiri gwo oyagala kwerongoosa, guba gwa kkono. La yumsikanna ahadukum dhakarahu biyaminihi wa huwa yabulu.
takwatanga omumwe teyekwatangako n'omukono gwo ogwa ddyo nga limukunkumula. Nam wala yatamassah min alkhala biyamin, era tokkirizibwa kukozesa mukono gwa ddyo ng'oli mu kwerongoosa emmanju, kubanga omukono ogwa ddyo tegukola ekyo. Wala yatanaffasu fil ina, n'okussiza mu kyombo kiri haramu. Ekikopo onywa amazzi bajjuisa oba kyayi ate ossiza muli. Nam tokkirizibwa kussiza mu kyakunywa oba kyayi, wadde ofuuwako, afuuwa ku busera buwole anywe, kubanga omukka ogufuluma mu mwana Adamu butwa baguyita carbon. Bw'oba osika ng'oyingiza oxygen, bw'oba omufulumya nga afulumira ku peesi ye carbon dioxide si mulungi. Kate bw'omufoosinga nti aba carbon, ate carbon kitegeeza butwa. Bw'oba yalotegeera kye bayita okufuuwa okwo kwe tufuuwa nti kwa bulabe, kwe kwata olupapula ofuuweko bw'oti obeere ng'ofuuwa wagenda n'okugyawo ekituli, wayinza n'okukwata omuliro. Binadamu alimu chemicals bannange, okyusamu katono nnyo oba ofulumya butwa bulala. Omwana Adamu alina obusagwa kumpi kwenkana musota. Gweddayo eka ofuna olupapula ofuwe mu kafo kamu obeere ng'ofuwawo, ojja kulaba ekigenda okuddirira. Luyinza n'okunyooka naye nga weewuunya ogwo omukka gufaanagana, gwossa olabanga gwe gumu, gw'oyingiza olabanga gwe gumu. Buli lw'okyusamu katono ofuna kirala. Nziramu bwe guba guyingira ng'ogusika gulyoke, oyo gwe beta oxygen. Bwe gutuuka eyo biki ebigwetabulamu munda eyo, kati mukudda gudda gumaze okukyuka. Just carbon dioxide yoyo atufulumamu naye ng'ali ku peesi ye. Tuli fenna ekyo kyokka kyokka kiganye sallallahu alaihi wasallam tosiza mu byakunywa, kubanga carbon dioxide mubi, ajja kulwaza. Kaakati ate ng'ojjoofuuwako ku busera, nze ndi wakasera nnyo ate obugisi bwagala mu kisulo bwantuuka wano. Simanyi muceere, nali nnyo omuceere mbawalabu, saagala muceere ngano, buli kye bayita engano saagala kusikolagana na ngano nze. Anti eri mu bawina ebyo chapati na mugaati na muceere ebyo bemwetoololeramu. Ate ejjukira nti chapati n'omugaati eyo ngano emmere kika kimu, just bakyusa mu format. Naye okufuuwa kukokunywa oba kifi kyankoko oba nnyama yalafuuwako kiwole, oyo aba carbon. Era singa olwawo ng'okifuuwako kigenda kuwumukamu ekituli oba oluyita luto. Kati byombiri lya bigaana, carbon dioxide omukasuka mu kyokunywa oba carbon, byonna bigaana sallallahu alaihi wasallam, kubanga oba weerwaza ojja kuleeta endwadde mu bulamu bwo. Nam wala yatanaffasu fil ina, tosiza mu kyombo, tofuwa mu kyombo. Al ina kyekyombo, kyekikopo muli obuugi bwo. Kibanga ebintu byokya nnyo birinde biwole, oba biwoze kwata ekikopo ekirala okole ki? Ate bamaama bawoleza abaana baabwe tebamufuwako kyayi, bawoza bwe bati afuna ebikopo bibiri, nawoza awo tewali buzibu. Naye nti ofuweko oba oyonoona oba okola ki? Damu hadith. Damu tulabe la yumsikanna ahadukum dhakarahu. Naam, tugende maaso.
General Salman Faris tatera kulabika. Salman Farisi tatera kulabika, ayingiddewo leero kati ng'ate yagenda tusomesa bamutanga Salman al-Faris radhiyallahu anhu warda, ava mu Iran, yakulira mu bigo n'abasosolodooti ne basaba Dinkoni n'abasaba esikopi, naye mu bigo gye yakulira yalinga ayagala nnyo okumanya Allah we paka Allah yamusaasira n'amumanya. Salman Faris okujja okutuuka e Madina alabe ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabonaabona nnyo nnyo nnyo, era yayita ku lugwanyu kataafe. Yabeeranga n'abakulembeze b'eddiini mu bigo nga baweereza. Abakulembeze b'eddiini ababeera ku bifo ebyowaggulu baba bakulu nnyo mu myaka, mufuti n'ebibiina biri ebyabali nabo bakikola olw'ensonga nti ebifo ng'ebisanamu omuntu atakyabuukabuuka, ate simanyi yakufunye akawala ate n'aseerera ne banagira bateekerawo ddala omusajja nga ne bwatunulira omukyalo omubalagavu tekyanakyagenda mukozesa gamuwedde. Salman Faris bwe yabeeranga nabo, era nga kaana yatanaqal min wahidin ila akhar, nga ajjulukuka n'asenguka n'ava wano n'agenda omulala. Bamufangako ne bamukuba transfer ne bamutwala mu kigo ekirala, naye n'afa. Naye waliwo eyamubbiirako n'amugamba nti mubawarabu eyo waliyo nabbi agenda okujja, naye mutuufu gye wandibadde olaga, bino ebyokugendanga mu bigo biveeko, agenda kubeera eyo mubawarabu eyo akatundu bakaita Yathiriba. Amugamba ebyo yamanyi nti bakyayitayo Yathiriba, naye nga Salman Farisi si mwavu mulwadde, nga talina busobozi bukutambula kugenda eyo. Ng'era ffenna bwe tuli wano ne bagamba nti kakati essaawa zino gula tiketi egenda Amerika, mpozi nga ogenda tunda kibanja, ogenda kuzijjawo sente ensufu. Kakati Salman Faris nayagala agende e Madina naye nga talina ntambula, n'afuna gyakola obuddu, n'afuna ekifo akole obuddu, amakulu ne bamugula n'abeera muddu. Kati abantu abo yali akolera bajja bafuna trip, tugenda n'omukozi waffe, tugenda safaari naye tutambula n'ekiki n'omukozi, ne batambula naye ne bajja bakutukawo ku lugendo. Esente bali wakati batambula, sente zibagwako, naye jjukira nti omuddu kyabanga oga nti muka yange njitunda sente nyingi. Baafuna obuzibu mu kkubo, oga nti ono yajja tununula tumutunde tunonyiwa ne batuwamu sente. Edduniya ogiraba mwanange. Salman Farisi ng'omusajja omulala gy'amugula, tono mumutunda mmeka nti bwezi tinze nzibabwa nti tutwala ngadde ate wa boosi omulala. Tuli ffenna bali nga ate beeyongerayo, bali bagenda walala, bali tebagenda Madiina, bali bagenda walala. Kati eyamugula nga we Madiina, ye teyamanya nti amuguze waawa, nga bamusa ku wagoni, ng'embalaasi bagikuba ng'esika kigaali nga tuyingira Madiina. Bamugamba nti wano bayitawo Yathiriba, nti wangi wano wetuze bayitawo Yathiriba, ogenda okuwangalira ng'otuweereza. Yakeera ku nkokola kunoonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye yali musajja mugezi. Mukama wo oli yamulagirira nti Yathiriba, wali akantu bakayita Yathiriba eyo we wagenda okuba omunnaddiini omutuufu, bw'ofunanga omukisa gy'oba olaga, yamuwulira ebitendo. Kubanga yamugamba nti abantu bagezigezi njaggwa kuba ffere nga beeyisa bye batali. Yamugamba nti te oli talya bisaddaaka, talya saddaaka, ne bw'ogireeta nga yakula neewola tagikombako. Oleete biliyoni za ssente naye nga za saddaaka nozimuteeraawo takwatako, kubanga abafere olwedde baba bafera kufuna ssente. Ate mu bisira sijja kuzitwala, zisoboka.
ekireetera omuntu okukola obufere kufuna kaki. Salman Farisi we bali bamuweresenga omukozi bagagga bali bagagga ng'ayola ku ntende eziri awo ng'azikuba mu nsawo ye ng'agenda wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'amugamba nkuleetedde saddaaka yiino bali awo oba bali awo ndi anedda sewo mukama wange njagala ogirye nti anze esikwate ffe tetuli ebyo bo bali banno agezesa Nabbi sallallahu alaihi wasallam namwetegereza naddayo ewa mukama we nakola nadda netegereza nazula nti yomutuufu. Era Salman Faris yanyumiza Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebimukwatako. Nabbi yamugulayo yagenda nalaba boosi we nagaa nti ono omwana yogera zoyagala tuzikuwe omutuwe. Era Salman Faris yali mawula wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abasinga tebakimanya nti Salman Faris yali mawula. Twala mawula kyekitegeeza si bwe guli twalaba ekigambo mawula kyekitegeeza. Mawula yajjanga ng'omuddu naye ne bamuta mu kujja mu famire eno yajjanga muddu nga bamuguze nga slave ne bamuta nga tebamutunze naga nti tokyali muddu tugenda kubeera naawe wano. Kumbe baleese ejjene w'amagye nga situmanyi eyo mu bigo gye yabeera yali yagayiga. Salman al Faris ava Irani we bali Abafurusi ye kabira ye mwe yali afuluma. Kyovala baba tugamba nti mu maaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga tagoba kabira Bilali mu Ethiopia. Salman Farisi ava wa Iran. Kakati yatekeko basajja Abu Musa al-Ashari ava Yaman. Kyokka nga abatadde wakati mu basajja bagagga abakulu abakulira zikirani waabwe Uthman ibn Affan bannagagga. Uthman atudde wano, Bilali ali wano. Gwosobola okutula wali nagagga bijodolo nemulya ku sowaani emu. Wano waffe Uganda kisoboka kubanga ne restaurant mwali emmere gwe tolina zigulawo kajaayi. Akopo bwe katika mutwalo ffe nga mba nagenze dda kugama yaffe wali tampeko ya nusu 10,000 taliwo waliwo yaffe webitaano. Akopo bwe katika mutwalo mulamba nga lwaki nyono na sente zange. Wali obuli emmere tosobola kukyamawo kubanga n'ekipa ya soda yabwe si ya 10,000 si bwe guli. Akacupa ka mineral water akabwe ka 10,000 akacupa ka mineral water waabwe 2, 5, 4 naye nazisasula taziwulira namu kubanga tewali kantu sente ziri awo zeetumye bwezi. Anoonya butya bwazikendeeza gonoonya zikuŋŋanya ziwere ye anoonya kukendeeza zino zyakuŋŋanya. Naye mu maaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bonna nga batuuze awo. Salman al Faris bwatyo bwayingira Madiina natula shahada neyegatta ku umma. Naye bino bye mbagambye okusiramuka kwe ne gye yayita mbifunzizza nnyo tubisomye. Yayita ku bintu bizibuzibu gwe tebeza bavudde ne banne waka nga muna gye mulaga ate bakutundira mu kkubo. Ekyo kyakusaaga akuguze tomumanyi oba basezi oba batemu. Ffe batuwaddemu ssente kati genda n'abo ffe tukyayagala tulina obwetaavu eri ssente. Era abantu abo baagulanga abaddu oluusi kukuumiramu ssente ze. Nga bw'olaba kati olwaleero abantu bagenda ne bagula poloti n'aziteeka awo n'asirika. Nabo baagulanga abaddu n'asuula abantu 9 ba 10 n'abateeka awo. Afuna ekizibu kimu atundako ogwo. Olwaleero singa bakugamba kugula muddu ebiseera ebyo ze milioni nga 5 kudda waggulu nga bw'olaba oggula emmotoka. Omuddu yabanga wa bbeeyi nga tagulika. Era kyobalabanga eyalinga amuguze nga ne bwagamba nti ogenda kusula ennaku 3 ng'oyimiridde awo nga bwe kirina okuba. Kubanga bwe ŋŋamba nti muka yangenda girookinga ennaku 3 nga tetambula oŋŋaana. Nze njagala ebeera awo kati eri mu parking nga ne wamutemako ekigere
tayinza agenda ku poliisi kuloopa eri maali yooli bwe nsumulamu olugi mwoka yange nenduteeka wali poliisi ejja okunkwata bwe nkulamu omutto nenga nzigenda givuga ti muli mutto bwe bati abaddu bwe babeeranga kyolaba okubonaabona kwabanga kw'amaanyi nabbi n'abiwera sallallahu alaihi wasallam nga bibi nnyo byabanga bya mutawana kati ye naabeera omuddu nga mukyala bwe yabeeranga nga muddu nga mukyala byonna byonna abikola terikyalekayo n'eki kubanga eyo maali yooli naye ate munange ekyali nga ekyomutawana kuzaala asitaazaala aba amaze okulinnya kilasi bwe yazaalanga omuzaana omuddu bamutanga ama najja azaalira boosi waakaana aba amaze okuseseetuka kilasi ate kati bamutanga omuwalad mama bebi taddayo kuyitibwa serefu amaze okulinnya eddaala era kati naye aboggola si bye biri omutulugunya ajja kukulopamba obuyinza n'olwaleero era abavubuka bato babaseke obasaasire ojja kuzanyira kaana akawala kagende kafuna olubuto owedde kakukola kyekaagala bw'oleeta omuzannyo poliisi owedde ye bavubuka bato bokka n'abasajja abakulu ekibonyaabonya abasajja abakulu byebyo kubuukabuukana bwana bwa buwala abuukabuukanako mulundi ogwo kakwata bukwasi bebi nga kalikako jiribaabu nga kagenda ku poliisi haji ati kiki nina obuzibu ne haji ng'olyoka ottunka n'ebyo ate tebiggwa Salman Faris bw'atyo bwe yajja ng'ajja anoonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye kyesimanyi eyamubbirako oba yali musiraamu oba yali wa la ilaha illallah oba Allah ali mulamu yamugamba nti waliyo nabbi omutuufu bino byonna biveeko lekera ogenda ng'odda mu kinankani nadda mu kigo kino nadda mu kyeri biveeko genda eyo Yathrib eyo Madiina